Kakati oyo golaba mu katambi mwana wa bulenzi. Oyo golaba mwana mulenzi si muwala. Naye kyamododde. Kyamododde baaba. Bazadde bannange. Wano we tulaga twesibe 3 ebbiri zijja kutuka ntono. Oyo gomulaba mwana wa bulenzi. Naye yeeyisa kiwala. Ayambala butoopu bw'abawala. Buminisikaati omulaba ayambala bw'abawala. Mu butuufu naawe ni bw'omusanga ogamba ngudde ku kyana kiwala bwe sigenda na kino ku Valentine eno ate n'agenda na wangato oba mwana mulenzi n'enjagala osooka olabe bwe yeeyisa. Nsaasira abazadde b'ennaku zino oba omulembe guno ndowooza amaziga ge mukaba mu mitima gyammwe mayitirivu. Imagine n'oba n'omwana ng'osula naye mu nnyumba naye nga yeeyisa bw'ati nga mwana wa bulenzi naye nga yeeyisa kiwala. Bino n'ebintu by'abaana bano okweyisa ng'abawala ku mirembe egy'edda tebyaliwo naye guno omulembe guno abaana kye beekola. Kati ono gwe mulaba ateeka okuba nga musiyazi. Ono kati ateeka okuba nga musiyazi kati nga yakola ng'omukazi. Ono mulenzi naye yeebaka ne balenzi banne naye yakola ng'omuwala. Era omulaba yenna yeeyambaza lumini, yeeyambaza tutoopu, yenna ssebo bw'akyusaamuko ku nnyolo. Ne mu butuufu kano osobola okagwamu ng'olowooza kawala. Kano osobola okagwamu ng'olowooza kawala. Omala kukwata mu kifuba ogenda okuwulira tekuli kantu. Mpozi n'eno wansi ogenda okwira nga ssemudondoli nga yeesimbye bw'ati n'olyoka okagwamu nti mu butuufu oli kuseka matte gw'olya. Omwana yafaanana abawala n'abamalayo. Ono gwe mulaba musiyazi ayagala basajja banne yeeyisa nga bawala. Naye boyi wange abazadde bakaaba amaziga ku guno omulembe. Omuntu ozaala omwana n'omuweerera n'omulabirira ng'omusuubiramu ebintu bingi. Omwana n'ajja ng'ali bw'ati n'alyoka atandika okuyitako nga mwana wa bulenzi ng'ayambadde sikaati ng'ono. Kati ono sooka omutunuulire mazima ddala. Ono bw'aba nga mwanawo kati kino ekibuuzo nkibuuza ggwe ndaba. Ono singa aba nga mwanawo mulenzi jjukira singa aba nga mwanawo n'omulaba nga tandise okukola ebintu nga bino oguma azaala ekibi akiwumbirira oba omwegaana n'omuzaluka n'ogamba mwana gwe togenda kunswaza nze ewaffe tetwakuzibwa tutyo. Okola ki? Kamukutuuseeko omwerabireko. Video nkusaba ogimpereka like video yiyo. I'm confused. Yeah, I'm a boy. I'm not a girl. You're a boy? Yeah, I'm a boy. I'm a man. A femboy. A femboy? A femboy. Period. Can you... Ushaiswetahaga wewe. Yeah. Femboys are thieves. Femboy? Femboy. You're not a girl? I'm not a girl. Even neighbor. Guy, can you do that again? A 360? Another 360? A 360? Ushaiswetahaga wewe. Ai hapana. Huyo umeiva kuliko mbize. Wait, are you sure? I'm a man. Don't be confused like him. Mimi nimeacha interview. Tafadhali nimeacha interview. Please, guy. Abazadde bakaabye amaziga ku guno omulembe. Abazadde amaziga ge bakabye ku guno omulembe mayitirivu. Abaana bakoze abazadde ebintu by'otamanyi na kumanya muwendo. Sijja kukulimba. Abaana bakoze ebintu. Nalaba omukazi eyeekyusa ne yejjako amabeere
ag'ekikazi n'agasalako ne yeekuba empiso emera ebirevu era ayina ebirevu mukazi Munnayuganda n'alyoka yeekuba empiso ekyusa eddoboozi kati n'afuna voko ne yeekuba empiso esitoopinga okugenda mu periods ez'ekikyala. Essaawa zino eno yeeyisa kisajja, ekintu ky'ataakyusa ku mubiri gwe ye ssusu. Ssusu yekka gw'ataakyusa ku mubiri gwe, ebisigadde byonna byonna yabikyusa. Naye bw'ajja wano e Uganda bazadde be bamwaniriza kubanga ayinamu akasente. Ayinamu akasente abeera eyo mu Bulaaya kati gy'akolera mu Amerika. Naye bw'ajja wano e Uganda munnange ewaka yayinamu ettooke byonna yabikola n'afuuka ekintuntu naye ewaka yayinamu ku ssente. Engeri gy'ali omugagga munnange ate abazadde baba naakola ki? Era munnange bamwaniriza kati ssebo ye ayagala abakazi ye ekifaananyi ky'obukazi yakivaamu naye mu biseera bye eby'obukazi yali anyirira ng'alina akabina kakomeeri. Kaakati imagine obeera ewaka olabiridde omwana omusomesezza. Tewali kisinga kunnuma ng'abaana ng'ono nti bazadde bwe basomesa amasomero agasinga okuba amalungi. Ebiseera ebisinga abaana abatandika okweyisa mu mbeera bw'eti baba ba planned kid nti bazadde bwe babaamu n'akasente. Bazadde baabwe baba bagagga nga balinamu kasente nga ba planned kid. Ogenda okulaba omwana atandise kweyisa kikazi. Omwana akuza enjala mulenzi yeemoola akyusiza eddoboozi girl, what's up girl? What's up girl? Naye nze nnyinza okukukuba oluyi. Nze saabeera na mwana nga mwana wange ng'oli nze nkuzaala weekole bino. Aha. Sisobola. Nze ntunulira bazadde baabano abaana ne neewuunya nze ne mbasaasira. Nze sisaasira mwana, nsaasira muzadde. Wakati ye omwana akola by'ayagala talumwa. Omwana ng'ono muzadde we ne bwakeera enkya n'amukyawa, omwana talumwa. Omutima gwe gwasalawo okukola bye gwagala. Wabula ate gwali eyo ng'okola bulungi bwereere, muzadde wo bw'akukyawa ate ojja kulumwa nnyo. Naye bano tebalumwa. Bano bakola bye baagala. Kati omwana ow'obulenzi weeyisa otya bw'oti? Mu butuufu omwana ono yafaanana abawala n'abamalayo. Yabafaanana n'abamalayo. Ate ayina engeri gy'ayambaddemu akantu kano kasikaati ne oyizo ga mwana wa buwala. Bw'okagwamu ekiro muganda wange kasobola okukukuula ne kakukaliza ng'olowooza ogudde kannagundi kannakyejo kumbe oli ku kissemakadde kyoliko kyo. Abazadde musabire abaana bammwe. Fukamiranga ku makya oteeke omwana wo mu ssaala. Fukamira ku makya osabe Katonda akuwe akugamba abaana muzaale bangi kubanga mulimu abaana ab'okutuga. Muzaale bangi mulimu ab'okutuga. Mulimu ab'okutuga ng'ogendako era ku makya ogambe oyo si wange naye nga guwakira enkya n'omuzaala. So n'olwekyo muzaale bangi kuba mulimu abaana ab'okutuga. Ono ye yeeyisa kikazi, yeerira kisiyaga kye, tolina by'omugamba. CEO Michael Uganda YouTube channel kw'oli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu. Mwebale nnyo kuba nti ate mufollowinga mukola mugama nnyo nnyini ddala. So genda maaso n'okuba nti ate osubscribinga osobola okuba nti otusuba buli vidiyo gye mba nkutereddeyo. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankumire embeere bulungi.
Mweraba.